Yes, Redson TV kwoli webale kubanga okyagoberera omukutu ogwa Redson TV yonna gy'osinzira okubanga gy'okola kyamutawana nnyo gwa kyatambula naffe. Nina wano amawulire genjagala okubanga nkuwa ate goyinza okuba nga tonnaba kubanga ogamanya. Wakati mu parliament eyo waliyo ensonga ezigenda mu maaso naye ng'ensonga ezisinze okukwata abantu omubabiro bannayuganda omubabiro mwemuli ensonga ze bayita constitutional amendments oba okukyusakyusa ennongoosereza ezigenda okuleetebwa okulaba nga constitution ekyusibwa wakati nga speaker akubiriza parliament ayina ayogerwako ng'omu ku bantu abalina powers oba amaanyi agasukkiridde mu parliament y'eggwanga erya Uganda, wabula waliwo ate amateeka amalala agagala okuba nga gagattibwako. Bwe twogerera nga waliwo etteeka oba waliwo enkyukakyuka ezagala okuleetebwa mu parliament era nga Norbert Mao akulembera ekibiina ekya DP y'omu ku bakulembedde enteekateeka zino ze mumanyi obulungi ennyo ze tuzze nga tubagamba. Norbert Mao ayina enteekateeka z'ayagala okuleeta okwanjula mu parliament era nga yasindika amanyiddwa nga Attorney General n'aba nga yazireeta ensonga zino ne ziba nga zaatuuka dda ku fulo eya parliament mu order paper eyaliyo ku lunaku olwokubiri olwa wiiki eno ennyini ng'amawulire bwe nagakuwaggwazze nga atugoberera ku mukutu guno. Kakati bwe twogerera ng'ate ensonga zino ziringa Mao azizze ebbali kubanga takyawulikika nnyaate, wabula ate omuntu omulala aziyingiddemu ng'era ye atandise okuwulikika ennyo bamuyita Mathias Mpuuga. Wabula nga ye Mpuuga mu bimu ate ku bye yagasseeko buli kintu kye baleeta oba buli muntu gwe baleeta atajja n'ekyenjawulo. Norbert Mao ekikye kyali kyakubeera nti parliament yeronda president mu nnongoosereza ze baatebolinga, wabula Mathias Mpuuga agamba nti ate ye mu byaleeta ayagala nga ku lunaku tuba tulonze nga mu kalulu akabadde twalonda nga 14 January 2021 nti ku lunaku lwe balangirira omubaka wa parliament n'akulembera eggwanga lwe bamulangirira. Wabula kigambibwa nti mu bino emabega waabyo wabaayo ensonga endala z'otayinza kubanga omanya. Bino byonna nga bigenda mu maaso olunaku olwajjo ekiwayi ekya DP block ng'era bw'obadde omanyi ng'era bw'obadde osuubirwa bano nga bakulembeddwamu Michael Mabikke nga bakulembeddwamu Lubega Mukaaku n'abantu abalala baasiibye wali ku kitebe kyabwe ekya DP block kye bagamba. Baavumiridde His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ne bavumirira ekibiina ekya National Unity Platform era nga bo bagamba nti owaabwe amanyiddwa nga Mathias Mpuuga gwe bagenda okuba nga baleeta mu kalulu akajja aka 2026 nga presidential candidate. Bannayuganda bangi bavuddeyo nga bagamba nti ekyo ffe tetukirinaako buzibu yadde eddakiika n'emu naye njagala tugende mpola. Abantu bano benkugamba bonna bava mu kibiina ekya DP ekikulemberwa Norbert Mao nga naye we twogerera ye minister ow'ensonga za justice and constitutional affairs ate mu gavumenti eya NRM. Wabula bano nga bakulembeddwamu Lubega Mukaaku, bakulembeddwamu Michael Mabikke ng'era bw'obamanyi bano be babadde abatabuzi kumpi mu bibiina bye bazze bayitiramu. Bano bafrontinze era nga bagamba nti ye omukulembeze waabwe amanyiddwa nga Mathias Mpuuga yagenda gwe bagenda okudda emabega era yagenda okujja nga presidential candidate. Bino byonna bigenda mu maaso ng'ate n'Empuuga bw'aleeta ze tuyita constitutional amendments. Kati gwampuliriza wenjogerera oba wenkoledde eggulire lino nga Mathias Mpuuga mu ddakiika si nnyingi nnyo agenda kubeera ne kye bayita press conference. Mu ddakiika si nnyingi nnyo era ogenda biwulira, wabula kanzije nkulaga amateeka g'aleeta oba amateeka g'aletse mu ddakiika emu bbiri tubeere nga tweyongerayo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abdul omusomi w'eddua. Nkola ku nsonga ez'enjawulo, emirimu nga gikutataganyeko, ebyenfuna byo nga bidobonkanye, ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kucankalanako. Jangu kusomere ku ddua okuvudda nedda eddua zaabaawo, eddua zisomibwa omuntu n'otereezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko akanyaaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku ddua nga nkuteddeko n'akabaani. Allah ajja kusaasira, ajja kwanukula. Kuba ku namba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yes, webale kubanga okyagoberera nkugambye Mathias Mpuuga mu mateeka gayagala okubanga aleeta mulimu etteeka ery'okuba nti president alangirirwa ku lunaku lwe lumu ne omubaka wa parliament bwe baba mulonze.
wabula mu bino bigenza okujja ng'ate waliwo era ennongoosereza endala ezagala okuba nga zireetebwa. Omusajja wegulaba ku screen yo ye minisita omubeezi ow'ensonga z'abakadde mu gavumenti ya NRM. Minisita oyo omubeezi bamuyita Dominic Mafaabi Gidudu, ono nga ye state minister for older persons mu gavumenti eya General Yoweri Kaguta Museveni. Kigambibwa mbu ate n'ono ayina ennongoosereza z'ayagala okuleeta era mu constitution ziteekebwemu nga nnongoosereza kiwuliriza. Baagala gwe omuvubuka oba omwana omuto obeere nga kyabuwaze era ng'okakibwa bukakibwa okuwuliriza abantu abakulu, okuwa ekitiibwa abantu abakulu, n'okufuna advice okuva ku bantu abakulu. Zino zonna nnongoosereza zaagala kuleetebwa mu ssemateeka w'eggwanga erya Uganda owa 1995 kwegamba biteekebwemu obeere nga kyabuwaze. Bino omukulu lwajja n'akola ensobi alidde obukadde 500 ne mujja ne mumulizoninga ne mujja ne mumugambako ne mujja ne mukola bye mukoze, either nga mumuwabula oba nga mukola reasoning ez'enjawulo. Omuntu oyo ebiseera ebisinga batera okugamba nti omuvumye. Kati ebimu ku ebyo bye bisinze okubeera nga bitunuulirwa era nga kigambibwa nti kati omukulu oyo aleeta ennongoosereza naye zigattibwe ku z'abakulu bali. Jjukira we twogerera bino byonna nga bikyagenda mu maaso, kigambibwa nti Speaker wa Parliament Anita Amongo amanyiddwa nga ye mukungu mu gavumenti akyasinze okubeera ne powers eziri excessive. Katate ku zino baagala kugattako omukulu abeere nga asigala mukulu, gwe omuvubuka yenna nga kyabuwaze era nga kikkakatako okusigala nga omuntu omukulu otwala advice okuva mu ye, omuwuliriza ate ng'omuwa ekitiibwa. Ezo nazo nnongoosereza zireetebwa mu Parliament. Simanyi oba Munnayuganda gwampuliriza yonna gy'osinzira okuba nga gy'oli bintu bino obigoberera oba obirese bitambule nga bwe byagala binaakusanga eyo. Mukutu gwa Red Zone TV webale kubanga okyagoberera ebigenda mu maaso mu Parliament byebyo, naye gwampuliriza njagala okutegeeza nti embeera bwetyo bwekyatambula. Webale kubanga okyagoberera mukutu gwa Red Zone TV tukyagenda maaso n'okubanga tukutusaako embeera nga bwejja. Bw'oba tona subscribe nga kikole tubeere nga ate tuwuliziganya mu updates zaffe ze tuba tukuleetedde. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abudu omusomi w'eddua. Nkola ku nsonga ez'enjawulo, emirimu nga gikutataganyeko, ebyenfuna byo nga bidobonkanye, ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kucankalanako. Jangu kusomere ku ddua. Okuva nedda eddua zaabaawo, eddua zisomibwa, omuntu n'otereezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko akanyaaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku ddua nga nkuteddeko n'akabaani. Allah ajja kukusaasira, ajja kwanukula. Kuba ku namba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.